Essula ya 5. Yusufu n'agwa mu maaso ga kitaawe n'amukaabirako n'amunywegera. Yusufu n'alagira abaddu be abasawo okukalirira kitaawe. Abasawo ne bakalirira Isirayiri. Ne bamala ennaku 4 nga bamukalirira, kubanga bwe ziti ennaku ez'okukaliriramu bwe zenkana okuzimala. Abamisiri ne bamala ennaku 7 nga bakumya olumbe ku bubwe. Awo ennaku ez'okumukaabira bwe zaggwa, Yusufu n'agamba ennyumba ya Falaawo nti, obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso gammwe, mbeegayiridde mwogere mu matu ga Falaawo nti, kitange yandayiza ng'ayogera nti, laba nfa mu ntaana gye neesimira mu nsi ya Kanani mw'oli nziika. Kale kaakano nkwegayiridde nyambuke nziike kitange era ndikomawo. Falaawo n'ayogera nti, yambuka oziike kitaawo nga bwe yakulayiza. Yusufu n'ayambuka okuziika kitaawe. Ne wagenda naye abaddu bonna aba Falaawo, abakadde ab'ennyumba ye n'abakadde bonna ab'ensi y'e Misiri. N'ennyumba yonna eya Yusufu ne baganda be n'ennyumba ya kitaawe, abaana baabwe abato n'endiga zaabwe n'ente zaabwe, ebyo byokka bye baaleka mu nsi y'e Goseni. Ne wayambuka naye amagaali era n'abeebagadde ku mbalaasi, ne kiba ekibiina ekinene nnyo. Ne batuuka ku gguuliro lya Atadi eriri emitala wa Yoludaani. Ne bakubira eyo ebiwoobe bingi binene nnyo, n'amala ennaku 7 ng'akaabira kitaawe. N'abo abaatulanga mu nsi Abakanani bwe baalaba nga bakaabira mu gguuliro lya Atadi, ne boogera nti, okukaaba kuno kungi eri Abamisiri, kyeryava lituumibwa erinnya Aberumizirayimu ekiri emitala wa Yoludaani. Abaana be ne bamukolera nga bwe yabalagira. Bwe kityo abaana be ne bamusitula ne bamutwala mu nsi ya Kanani, ne bamuziika mu mpuku ey'omu nnimiro ya Makupeera, Ibulayimu gye yagula awamu n'ennimiro, okuba obutaka okuziikangamu eri Efuloni Omukiiti eri mu maaso ga Mamule. Yusufu n'addayo mu Misiri, ye ne baganda be ne bonna abaagenda naye okuziika kitaawe bwe yamala okuziika kitaawe. Baganda ba Yusufu bwe baalaba nga kitaabwe yafa, ne boogera nti, mpozi Yusufu agenda okutukyawa n'okutuwalanirako ddala obubi bwonna bwe twamukola. Ne batumira Yusufu nga boogera nti, kitaawe yalagira bwe yali ng'atanafa ng'ayogera nti, bwe mutyo bwe muligamba Yusufu nti, nkwegayiridde kaakano sonyiwa okwonoona kw'abaganda bo n'ekibi kyabwe, kubanga baakukola bubi. Ne kaakano tukwegayiridde sonyiwa okwonoona kw'abaddu ba Katonda wa kitaawo. Yusufu n'akaaba amaziga bwe baayogera naye. Ne baganda be n'okugenda ne bagenda ne bavuunama mu maaso ge, ne boogera nti, laba tuli baddu bo. Yusufu n'abagamba nti, temutya, nze ndi mu kifo kya Katonda. Nammwe mwali mwagala okundeetako ebibi, naye Katonda yali ayagala okundeetako ebirungi, ng'era bwe kibadde, okuwonya abantu abangi baleme okufa. Kale kaakano temutya, n'abaliisa nga mmwe n'abaana bammwe abato, n'abasanyusa, n'abagamba ebyekisa. Yusufu n'atuulanga mu Misiri, ye n'ennyumba ya kitaawe. Yusufu n'awangaala emyaka 10. Yusufu n'alaba abaana ba Efulayimu bannakabirye, era n'abaana ba Makiri omwana wa Manaase baazaalibwa ku maviivi ga Yusufu. Yusufu n'agamba baganda be nti, nfa, naye Katonda talirema kubajjira n'okubajja mu nsi eno, okubatwala mu nsi gye yalayirira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Yusufu n'alayiza abaana ba Isirayiri ng'ayogera nti, Katonda talirema kubajjira, nammwe mulitwala amagumba gange nga mugajja muno. Bw'atyo Yusufu n'afa nga yakamaze emyaka 10, ne bamukalirira ne bamuteeka mu ssanduuko ey'okuziikamu mu Misiri.